kale genda byebigambo byowulidde ebyamugobeza ku stage byatandise nabyo ng'agamba nti waliwo ekirwadde ki NUP. Twaha Kagabo omubaka owa Bukoto South ono mumujjukira miliyoni 4 n'azunga nazo ezamufuukira akabasa. Yali musajja muna NUP era nga ekadi kuyagira wabula yabadde emubende bibino ebyabaddewo byonna byowulidde nkusaba soko likinge bambida hands omubaka wa Bukoto South. Olwekyo njagala bategeeza nti waliwo akalwadde akaali kajja kalya era ne wano mu mubende kabadde kajja katandika okukola ki akalwadde ako bakayita nuupu. Akalwadde ako mbasaba mwegendereze kajja kubatawaanya enkulaakulana gye muyina y'amaanyi kajja kubatawaanya mulinze tubannyonnyole. Agabe abantu b'emubende muli ba mukisa nnyo. Abantu b'emubende mwebale kubanga oba oliawo mulonda NRM era mu bigambo bye n'agamba nti bwe ntuuse wano ndabye enkulaakulana ey'amaanyi. Twaha Kagabo n'agamba nti alabye obutale enkulaakulana, alabye enguudo ezo enkulaakulana ezireeteddwa NRM gavumenti. Twaha Kagabo neeyongerayo n'ayogera ebigambo bino wammanga n'agamba nti n'abebaza okulekawo NUP mu 2021 ne balonda NRM. Abantu batandikiddewo okubanga bagamba nedda olunaku lwadirwasa ne bamugamba genda ng'atandise okwogera ebigambo ebiri against NUP ne Bobi Wine. Njagala tugende maaso. Omubaka wa Bukoto South Twaha Kagabo ne batandika omugamba vaayo oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebyabadde against NUP ate ko sababu en Kagabo ebyaddala yabadde awereddwa chance okubaako abantu ba addressinga mu bitundu byeyo asaidize mubende wabula bamugobye era yagenze maaso naye atandika okubanga bibaza okulonda President Museveni wabula n'abagamba nti tebaddamu kulonda ekirwadde ekiri mu kubanga kiri eggwanga wano wakulu nnyo. Kuzabaza okwotekere Bobi Wine omutima mu comment section. Enrale yabadde ya NRM wabula bwe batandise okwogera ebigambo ebimuvuula n'ekibiina ki NUP omwami ono mwe yajjira bamugambye genda, bamugambye vano tebamukiriza kwogera n'agamba waliwo ekirwadde bakiyita NUP National Unity Platform. Temuddamu kironda abantu ne bakwana ne bakwata bye bakutte ne bamugamba vano, ne bamugamba vano. Kakati ebigambo byamugobezza mbikuddiramu akasembayo. Yagambye njagala okubebaza abantu b'emubende obuta wagira kirwadde kye bayita NUP era njagala okubanga mbasaba nti enkulaakulana yonna gye mulina lwa nsonga mwalonda NRM. Ebigambo byanyiza bannamubende sokodeka mu comment section olwoza lwaki byabanyiza nange simanyi wabula ebigambo ebyo byalese crowd nga nyivu era ababaka abazzeeko ebyaddala Twaha Kagabo yafadde afosingiddwa okugamba nti genda va ku stage yaffe era musajja wattu yaswadde n'aswaluka si mu bantu bokka si mu bannayuganda bonna wabula ne mu babaka abanne abazze ab'ekibiina kya NRM okubaako bye ba addressinga era bwe yatuuse okwekaza yayise omubaka w'ekyankwazi ayitibwa Christine Bukenya okubaako naye ebigambo byayogera wabula nga ebyo byonna bibaddewo. Yagambye kale kampite
Honorable Christine Bukenya abeeko naye kyayogera musajja watu eyabadde yakatandika kitegeeza nti hate speech zandibanga tezikyakola naddala omuda mu ggwanga ate naddala nga ziri against my goodness omugolo bangi His Excellency Kyagulanyi kati agamba nti kale byonna nga bwe byabaddewo tewali muna NRM yavuddeyo kubaako oboolyawo byayogerako tewali muna NRM yavuddeyo kusobola kubaako oboolyawo ekigambo kyonna kyayogera ku ebyo byonna ekyebuzibwa ki ekyaleetedde bino byaddewo ku lunaku olw'Sunday wali Mubende mu kisaawe ky'e Kasana era nga National Unity Platform yabadde represented by abantu gali maanyi g'abantu no si kibiina tugenda tukiraba nga abamu kuffe abagoberera twatandise okubanga tulaba kyandibanga si kibiina wabula abantu amaanyi ag'abantu simanyi kino kiki ekitegeeza mu lukiiko mu lukuŋŋaana lwa NRM oboolyawo bandibadde baselebratinga bucelebratinzi nti akalwadde aka NUP tukagobere ddala wabula baalaze busungu bwerere embeera bwetyo bwe yabadde okusinziira ku katambi ako so Peter Hands. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumira bako, mutukambia malwaliro